Kirumira namuli engumi. Bombi baba wa red card. Aba Cranes. Batukuba golo 8. Diri ani Kirumira. Bamuyiseeko ne batuteeba. Naye n'atuteeba on goal. Kati abaya akamala okumunenya ne gukomawo n'atukuba omutwe. Baba buza n'atukuba eyokubiri 3-0. Diri ku muyanja wange. Kirumira ate. Namuli engumi. Kirumira naye yateeba. Etebesa butebesa. Naye unyono yayombye ndo natutebeseza ate yateyo obuteebi. Nangu ekikonde. Kati baba wa red card. Bombi abayigo. Batusimula golo 8. Abali mu bibiina kibadde magamba. Lwaliro inatukujina wandiise. Ngeyogera ku fibyo tuyita mu parliament kutuuka. Nini ntuuka nga mbuuza nti bannaffe abali ku mikutu gya social media bye bakoze ku parliament ebibiina kampeni yaabwe ereseewo ebibiina kibiina kye kisinze okufunamu obuzibu ne nze mbuze ekibuzo nenkiramu nebanga nti nze mukulaba kwange National Unity Platform efunye obuzibu n'okusinga NRM ate nga ne bali baga abalwanyisa bukulembeze bubi kubanga akulembera ekibiina ekyo yatugamba nti nsonga lwaki bagoba Honorable Mathias Mpuuga wabaddewo okwekalakasa ku social media ne mubuuza abekalakasa obamanyi. Nze mu Kampala muno najja mu bukulu nga ngenda okusoma Makerere naye ndoza emabega kunga nakyalamu emirundi 2 gyokka. Mu Kampala mu bulamu bwange nali nakyalamu emirundi 2 mpaka 95 BESIGYE Makerere. Naye ebimu ku bye nasangamu nga basobola okubbako omuntu akasimu ate ababbi ne bakuba nnyo enduulu era ne babanga abagoba munnaabwe ne babomba ne bagenda. Kati gwayita ku bantu abakuba enduulu nga bagoba omubbi olowooza nti bambi bakugoberako si mu bagipi. Era nze neewala nnyo olutalo bwe ndubeeramu nga NRM bamu kubakuba enduulu tibalina njawulo na bali babbi bakuba nduulu nga bagoba omubbi naye nga munnaabwe bamukolerako wakuyita kugenda. Kimale ngamba aba National Unity Platform ndi ku social media kwe muli kuliko abantu banyi n'abenaremu kwe bali era basinga okuba enduulu balaba nga mwemezze nga mugezi gemba nti muteeko ko bigere kuba kati olwaleero utubuulidde mutawaana wa Museveni ali mu magye takizi wakola bya bufuzi ali mukola laale ate tewali bantu basobeddwa bya bufuzi era kyowuuza ekya eggwanga direction eraga kirungi nnyo kuba kati fe abali eno abakulembera ffe okuwa abantu ekifaananyi naye abantu abali balowooza nti eno wa good direction tugirina bw'obuuza Brandon ne Ssekikubo nga bamazima tebamanyi gye balaga batudde butuuzi bawalula kubanga ababadde bateekerateekera mutabani wa Museveni ogenda e Masaka ate bali mu bitabo by'NRM beewandiisa ate otuganye mutabani wa Museveni yawandiisiza ekibiina kya PLU era n'agamba agenda kukiwandiisa abakikungira ate bali mu bitabo by'NRM beewandiisa ebya kitaawe wa Muhoozi. Kati abo gwe olowooza nti eggwanga wayinza okuliwako ekifaananyi tolagawa anti kibuuzo kimbuuza wano mu Ssemujju abantu b'abeene bakole batya kati waliwo ogumyeko mu nju ng'enkuba etonnya naye ng'ate n'enju naye etonnya ng'enkuba etonnya nnyingi nnyo n'oyingira enju okweguma naye nga n'enju etonnya n'osooka n'oyimirira wano ng'okulya nga essaati etobye kaakati abenaalemu bwe bali abakungira Muhoozi bakedde ku byalo kugenda kwewandiisa mu kibiina ekikulemberwa kitaawe nene muli mwebali. So ledi gye ntandikidde emadde nsinga nnyo okuwa amagezi bannange betuli nabo mu kulwanagana ne Museveni ne famire ye kubanga bano bo baasalendalenga oba si taata abalala bagenda wa mwana abo bo basuubira nti eggwanga we lijja okutambulira ate bw'obasanga nga tebali ku mpewo buli omu ng'akubulira obuzibu obukirimu bwe bajja ku mpewo Ssekikubo sinakwogerako naye ku nsonga zino ne Brandon Balamu n'atugamba nti ababaka ba paalamenti tuke tulete ssente za $3 million nanga ne nfuluma nti nze nyina ntano wa Museveni nze nyina okumupangisiza tenti ajja kuba olukuŋŋaana nanga ne nfuluma sazzeeyo nti Katonda alabika ye akola byakupangisizaamu tenti ye yali ku bivulu yagenze nabyo mu maaso
bwatyo Kyamaswe kinjogeza amanya g'abantu abantu bamenye nti binjogera si bya bulimba Kyamaswe nti mulamu gyali sobola omubuuza bw'anaaba kyongera nti batubulira ebintu bingi nga tebali ku mizindaalo okubonaabona kwe bayitamu kubanga tebamanyi we bali eweeru enkuba etonnya enju gye bayingiddemu ya bituli enkuba gyazzeeyo ate ne munda nemukubiramu ate tadde bweru ate ne munda watonya kati abenale babasinga bwe bali bolaba beewandiisa tebamanyi gye binaggwera era balinde mu kawulu ka Ssekikubo Sembabule omu ku bantu mpaka lwe yawummula Samukuteesa baali basinga okuba abamaanyi wano mu Uganda nga wakulusegera nnyo ne Museveni bawasa abakazi ba Luganda n'abaana baabwe ne beewasa ompulira Kuteesa ne Museveni Kuteesa mukyala we yafa Jennifer ne Kataaha mukyala wa Museveni ba Luganda kati abaana baabwe beewasa kakati yali wakulusegera nnyo naye kusibyesa ono nali muwulirira ng'ali mu bitookalanja ne Ssekikubo alangise musasi ganyooka balonda abenaale bali mu kulonda byali ku CBS nkomyawo bukomyawo byali basobola obikomyawo nga Kuteesa agandi ali eno mu bitooka nga Ssekikubo alangise masasi Lule bali bamubba n'asamba box ebaafu lwali mu kalulu kasooka palamenti y'omusanvu wano ati tukogerako ekibiina abenaalemu kye balimu kyabakwata mundu mu buyinza kirimu lwakukwata mundu era n'abakiwagira abasinga obungi bakiwagira nga lumubeera ku kyalo nga mulina evubuka ery'amaanyi nga bw'obeera mu gurupu yali omanya gwe muwinganga yenna lijja mukuba kati bano kyekiwagize n'alimu abasinga balina kapitaani balina emundu oba naabe bali bubi n'emundu evaayo oba nsimbi oba kibooko naye nabo batudde ku bunkenke abantu kibalemu okutegeera nti gavumenti ziba zigwa Gaddafi eyakulembera omutwala yali yatone genowe naye nga yakulembedde abantu bagoba Gaddafi omulamuzi we kirwa kiwanuka weeri teweewuunya bano bakyuma kiyaka nga bataddeko engoma ekagoma abantu nga tebazirabako nga Museveni agudde ola bali kuwandika bamuwonye ng'engoma zinyooka bagaa nti Brandon yeesibye n'ekisekesa azina ali mukubo abadde omwogezi wakabondo kabaka benaale abasonza akasale yoyo awali kasaako azina so ekizibu kye tuyina kati ene waffe mu bibiina mbadde manyi bwova ku NRM odda ku FDC kati ngenze nja bigatawamu ekizibu kye tuyina mu bibiina ekigambo democracy mu Uganda kikyali kizibu NRM eriko nanyini waayo nebino ebibiina ebyaffe abantu nabo babitwala kino kya Kena kino kya Mao kino kya Nandala kati era fe okusalawo okutambula mu Uganda okukola ekibiina twagala abantu abagenda okukikola basigale nga bananyini baakyo obuzibu tulina kati okwawukana NRM saawa zino erimu kuteriyo ekibiina mu nsi olinagamba mu bamemba miliyoni 11 omanya nti kizimbiddwa ku musingi gwa fraud bufere Museveni akalulu akabiri yafuna miliyoni 4.3 wajali asatu kati yagenda naye n'abamemba miliyoni 11 kuba NRM tegenze kuwandiisa abapya bokka egenze mbu balaba abaafa babajjemu bawandiika abapya naye ate agenda nti oleda alina 11 nga tanawandiika kati ekibiina kyo kyazimbibwa ku musingi gwa bufere tekiyinza kuwa ggwanga ekibuzo kyobuuziza direction ekyo gye n'omuntu kyatugamba nga mwefu this you cannot give what you don't have era lumi yatugamba nga tulwanagana mwefu this nga muzinyooka nanga nti kati mmwe temumanyi kye kitegeeza kubanga tuli mu buyinza ng'olina mmundu we mwekube mmumi singa mulina mmundu singa masasi natiya gaasi nga tugamba mwemanyiize nnyo mu bibiina okubeera democratic era nga lumunamungana abasajja go president aye batukola nanga when you advantage yourself and you are in a weaker position, when you gain position of strength you are going to be bad. Bwe weeyisa
Oluganda lufunyizo bw'oyisa mu ngeri eyeryanye eyitiridde neweewa kati ate bw'onaatuuka mu kifo nga gwogaba buli kimu byonna ojja birya natugala twemanyiize mu bibiina nti ekintu kyokola you don't seek to advantage yourself tonsinga ku Luganda so you don't seek to advantage yourself to teweesukkulumira omwaka gwokuna kwegiweddeko biwa abantu essuubi obutanga obuli bibiina wano Ssemujju alina omuzira nga omaliza nakyo ebibiina afe ababikulembera n'ababiwagira twafunamu tubiyingira mu ngeri yakukyamukirira ne kituwaayo fe abali mu bibiina kyafuuka kitono nzimbe tutwale Makerere nga tuli mu Nkoba za Mbogo nga batugamba ntujja genda okusaawa mu lubiri tutambula n'ebigere ne bugawo ne bwaffe obumyufu wewe ne tujja ne tusaawa ne tuddayo Dr. Besigye yagambye abeefudisi bwe twadde n'abeekireka nti okuwangula Museveni tulina okulwanyisa ebintu bina byakwogerako bibiri ekisooka fear ekyokubiri sente nabanga nti kati mwana omuntu agira nga meeting wedde nga mugamba Ssemujju otulese ogenza otya abantu society ewagira ebibiina n'abakulembeze baabyo era nakigamba nga abantu njala nnyo omuntu anampagira mu campaign nga bamunyonyola bamubuuza lwaki wagira Ssemujju asobola okuwa ensonga nti kati mwabali wano muyinza kumpako nsonga ki nti Ssemujju gwe tuwagira olwaleero osobola okubuuza omuntu oba wagira NUP oba wagira DP n'omubuuza ensonga lwaki awagira nga talina n'emu ebiruubirirwa byammwe byebiriwa tabimanyi naye ng'awagira kinyumo kakati ebibiina byetaagisa byennyini kuddayo okusomesa abantu essuubi litugweremu ddala essuubi teriwaggwamu bw'oba kyalimu n'emusuubi terina kuggwamu kiseera kijja kutuuka ng'abantu bategedde tulina okusomesa abantu kisooka ebibiina by'obufuzi babitegeere bwana malupitiri ate n'abakulembeze beetaaga kusomesa kubanga oli omusanga ekibiina akikulembera naye nga omubuuza ekibiina kyamu kyawukanirawa n'ekyagundi nga tamanyi abantu bayingira n'ekibiina nga ne constitution ekitandikawo tagirabangako naye nga ate memba wa parliament naye nga yanyumira wali nanga kino kintuusa n'ayingira kati ekyo mukaluubirwa nnyo okukibeeramu nga ne constitution togimanyi togirabangako golaba abeefudisa abagimanyi nga bagirabako bagimenya naye ate gwayingidde ekibiina nga togirabangako so n'olwekyo wetuli mu direction ntya nnyo okumalamu abantu abawuliriza CBS amaanyi naye tukyalina akatyabaga kanene kyobola abali mu NRM kugambye bakuutira mutabani wa Museveni akadingi nabaga ngenda kukola ekibiina nabaga tuli mu ekyo NRM bwerangirira okulonda be basooka kulaba kati ate nga bali ne ku level ya parliament bano bonna bola abali mu kuteekateeka nti bagenze Masaka ate bamaze kwewandisa mu bitabo by'NRM kati abantu bali enkuba etonnya ebweru ne munda gye bayingidde etonnya kati ombuuza nitukole ki obutabanguko buno tukoze tutya enkuba etonnya ebweru ne munda edakika z'ekitano tukoze bakola essaawa bbiri si kikulu wapiero neyanziza wapiero Pilao neyanziza medi okumpa omukisa guno naye nze ndowooza ze mu kooti nazo zibakubye ekimondi batuuziza olukiiko lw'abannamawulire era nabasekerera lwaki naseka tebalaba ekyaliwo nti akena ne kooti yamulangirira nti si ye pulezidenti wa UPC omutuufu naye akena nasigala ng'akyatuula mu Uganda House ng'amagye ne poliisi ge gamukuuma serubiri ngali bweru tebakiraba bali bamanyi nti kooti egenda kubaddiza ebawa obuyinza ng'ate kooti ekigendererwa kyayo n'abagironda kunafuyiza ddala FDC mwami Ssemujju bannayuganda oli beetondera okumala ebiseera nti oddukidde mu kooti
ng'ate omanyi nti n'akena wali kkooti bwe yalangirira emisana nti ye mutuufu president naye ne kaakati ne ku lubalaza lwa Uganda House talinnyako tayitako. bwe ntunuulira baganda bange munupu ze manyi nja bawa kanso emu nsobola okujogera ku mizira guno naye kisinga obulungi nja batuuza kubanga bali mu kiseera kizibu. bwe mujja ne muyingira struggle kyova olaba ono bwe babadde boogera ku kigambo ekyokudda waggulu nze ekiseera kendijja ne bagamba nti nekibiina nti tya antivaayo tiye tyangenda kusigalayo kubanga ebyokulabika bibadde bibiri. Zaake yali commissioner gavumenti nga temwagala kyova olaba ne kkooti bwe yamulagira nti addeyo nga commissioner era bateekawo bino ono kinyamatama adde owankoze eki n'ensonga ezibadde raakaayi nazo nozireeta zibeere subject to the rules eza parliament ng'ate parliament immunity ogyeyagaliramu ng'oli munda mu parliament ne precinct ne ku mbalaza zaayo. kati bino ebiri eno byenjogerera wano omuntu waddembe okuntwala mu kkooti naye ne bateekawo amaanyi ne mu kiseera kino nalabye council road mayor Lukagojjo nga ze ne honorable Zaaki kakati oyo keesi emu eyali commissioner alondeddwa bamuganye baleese ebyokwekwasa kkooti emugambye nti ye mutuufu era ne baleetawo embeera emuziiza. kakati ekya muganda wange wuuno ekibiina kimugambye leka kakati ate enkola gyendabawo kyati kakati kakasigalewo fenga ng'ekibiina fenga gavumenti talina kyatukoze tumwagala. ebyo byonna ng'obirese kati ye ng'omuntu bw'anadda ebbali osigaddeyo ku lwani? kakati tolaba nti no bali kye babadde boogera ogenda kiwa amaanyi nti ono kino kigize bugizi naye yali yagenda dda struggle mu bantu bo ogenda uliri tuli mu catch number 29 tuli mu kaseera kazibu kyenva nsaba ba actors bonna abali mu kino abagezaako okuwamba ekibiina bakiddemu abagezaako okugamba nti nno nze commission nzigadde bwenti oba bwenti tuddeyo tutunuuli twekube mu mutima kubanga decision yonna gye tunaasalawo wano yegenda okutusalawo oba twali credible oba tetuli credible. nze ndowooza tunaatuukaawo tujja kukomawo twanukule bulungi ekibuuzo kyogambye nti nessuubi liweddewo nze for now nze ngamba nti it is work in progress. tujja kufuna enkwagulo nyingi tujja kufuna ebinuubule bingi ne basekikuba n'abagamba nti owange gwe Pilao ogenda omugabulira eri tomuleeta lw'emiyaga enkwagulo zijja kubeera nyingi mu kibiina awo omulaba ninga temuli beesimbu nezizidde bamugabulira eri omufumbi oyo bw'abanga ye Haruna Kyene amufumbira abeewaabwe naye abeeb'emiyaga tunaalya empogola wakiri tetujja kulya Pilao.